omuntu omugezi asacrificinga yesacrificinga bambi n'olumu ayinza n'okufa olw'ensonga yewaddeyo asacrificinga obulamu bwe. Omuntu omugezi kw'omulabira tulina ebintu biri bisatu era Katonda ndowooza yakikola. One, omuntu omugezi abeera initiative. Nga waliwo obuzibu bwonna obugudde ng'oyagala kulaba muntu mugezi Katonda gwe yawa amagezi omunoonyezanga ku buzibu nga mmaze okugwa ng'aleeta initiative okulaba nga muva mu kizibu ekyo. Era ffe abasirikale senga bagambye nti toyina initiative otekwa kuva mu magye. Singa bagamba ekintu ekyo. Era kadi nnyingi nnyo ez'abantu baziwandiiseeko ti ekimu cause of discharge lack of initiative. Toyina solution ku bizibu. Ekizibu wekiri toyina ngeri yonna gy'osobola yakyava kugamba nti abasirikale abo boolaba be ba leaders. Every training wekiri kati bagambye emmotoka ebadde ereeta emmere aduyi agikubye. Ate snap decision must be taken. Mangu nyaawo aduyi alabika abalumbye. Kati abalumbye mugenda kola mutya? Kati wolabira omuntu omugezi. Era ne mbanga mulondo omusika mumulondanga nga ebintu bino bikulu nga mumulaba mu initiative obuzibu bwe buli agenda kola atya. Musika just simple. Eyo yemu ku qualities za leadership. Tuvula baba maji bakulembera nnyo ndowooza. Obugezi bwetagisa. Initiative bye biseera ebizibu naye omuntu nabiwaako we forward. Yes. Abasadde bonna nga bannyogoze. Abantu bonna banyogoze. Ye nga alina solution y'ekizibu ekyo. Naleeta essuubi. Naleeta essuubi.